ensi enkyawa oba ensi enjagala oba ensi endaba bubi oba abamawulire bakwata wherever the case may be, it is okay. Kulwa Sseggirinya, I'm doing the right. Oba family egamba ki? Bino bye muwulira nti simanyi tukubya abantu ntwala omukisa to make it Naomi Fred kampa abantu clarity. Neze manju nensanga mama wa Sseggirinya ne Kasagga eyita muganda wa Sseggirinya tugenze binoonyereza nga abayita Sseggirinya bamuyita kojja oba abayita ko Sseggirinya kojja something like that. Wase muganda we yes Kasagga janjebe Sseggirinya ne mwami Robert bantu bangi bajja abantu bangi bajjanjebe Sseggirinya. Nsanze ali ku simu nga ne simu eri loud tugenda fena nga ne simu eri loud nga yogera ne munaye ne speaker Anita Amungu nga ali mugamba nga ali mugeza kugamba abaana already abaana maze okubakukusa oba maze okutuuka eri wansi ku kisaawe. You can imagine bwe Kasagga abadde ajjanjaba Sseggirinya lwaki oba ssente zikumalamu okwata otya abaana ba munno ku ssaawa esembayo n'obaddusaawo nga nneebyo bikolebwa ne bakyali ba Sseggirinya abamu. Nja kugera erinnya limu lya Kasagga abagamba leke essaawa mujja vaayo waliwo essaawa wegenda ovaayo mujja mmanya ogezaako okunfuna okutta abaana nti abaana bo mbagyewo kati just kyenjagala yogera ne maama akkirize tusobole okubanga naye tumuleeta eyo wansi then kati abasirikale boolwedde ne waggulu gye bali batongereko ne maani power. Gwe Kasagga wafuuka I mean ese badde ki tugamba bojjanja bazoosiriwala I mean kiki banange yakola ssente atwale yunaine yakola ssente azikole ki azitwale nenzije neŋŋamba Kasagga era mukwatiddewo bwe nti nga maama ali ku ssimu Mwami Fred bino byenjogera sirimba Mwami Fred bino mwana bampuliriza bino byenjogera sinje mumpaayiriza nze mulabye enkaayana n'abantu mulabye abafamire nga babula okumbya bonna nkugambye tebalina ku mufu kadi z'emmotoka ziriwa amataka galiwa ennyumba balimu ebyo wanjiffe tuli nno ku kintu damu statement kiki bali ku bintu bya Sseggirinya ambira tadayina kadi anyana kadi ya legacy anayina ekyapa ky'egundi ebyo bye balimu ebyo bye babaddemu nkubulira amazima. Era mama okute simu neze ne mugamba mama tebakuwabya president atuusa alina mu kujja wano. Era ne ngamba Kasagga leka kuwabya mama mulaba video etambudde nga waliwo ngamba gwe Kasagga nga ne mama Sseggirinya wali nga nange wendi wembasangidde nga bakutanga bali ku simu Alright, nkulamusizaako nnyo kuliko obwakedde gwe mukwano gwange aleyampuliza mbakulisaayo ennyo mu kuziika olunaku olw'eggulo mwebale kwerekera muganda waffe mwenna bali mu diaspora mbalamusizaako nnyo bali emitala w'amayanja bagenda opakasa mwebale kwekuumira ku mayengo gano aga UG Updates TV. Gwe ayagala otweyungako okkirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otwegattako gwe mukwano gwange aleyampuliriza. Ebimu ku bukavuyo akabadde mu maziika ndowooza akatambyo kawulidde bulungi nnyo nga mama wa Sseggirinya saako neeyita muganda we Kasagga be bali mu lukwe be babadde mu lukwe olukukusa abaana b'omugenzi okubatwala eri mu ttenti ebadde etegekeddwa abakungu eri Mafias Mpuuga saako ne banne okulaba nga babaddusa babeere ku sayidi yaabwe. Kyobalaba n'omulambo badde bagukaanira era olwedde kirabika mama wa Sseggirinya saako ne Kasagga babadde baalidde dda yensonga waaki bavuddeyo nga baemphasizinga omulambo guveeyo gudde eri sayidi ey'omu ttenti gye badde bategese bali eri Mafias Mpuuga olukuŋŋaano gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ninga gwe oba olaba kino kyabadde kyetaagisa ku ssaawa envannyuma ennyo ng'ate n'omugenzi yaleka alaamye mu lwatu. Kikyolowooza ku nsonga eno gwe mukwano gwange yenna ali eyo ampuliriza nkusaba ojje mu comment section obeeko ky'otangaaza eggwanga kuba akatambi okeewuliriddeko bulungi nnyo era otubuulire bino bigenda kuggweerawa. Gwe ayagala otweyungako mu comment section kirira wansi waliwo ekigambo subscribe ekikooneko ojja kuba osobola bulungi nnyo otweyungako gwe mukwano gwange likinga sharinga. Abali mu Kenya
mbalamusizaako nnyo mubale kwekuumira ku mayengo gano.